Essula y'e11. Suulanga emmere yo ku mazzi, kubanga oligiraba ennaku nnyingi nga ziyiseewo. Owenga 7 omugabo, weewaawo 8, kubanga tomanyi ekibi bwe kiriba ku nsi. Ebire bwe bijjula enkuba ne biyiika ku nsi, n'omuti bwe gugwa okwolekera obukiika obwa ddyo oba obwa kkono, mu kifo omuti mwe gugwa we gulibeera. Alabirira embuyaga talisiga, n'oyo atunuulira ebire talikungula. Nga bw'otomanya ekkubo ery'empewo bwe liri, newaakubadde amagumba bwe gakulira mu lubuto lw'oyo ali olubuto, era bw'otyo bw'otomanyi mulimu gwa Katonda akola byonna. Enkya osiganga ensigo zo, n'akawungeezi toddirizanga mukono gwo, kubanga tomanyi bwe ziri ku zo eziriraba omukisa, oba zino oba ezo, oba zonna ziryenkana okuba ennungi. Mazima omusana guwooma, era kigambo kya ssanyu amaaso okulaba enjuba. Weewaawo omuntu bw'awangaala emyaka emingi agisanyukirenga gyonna, naye ajjukirenga ennaku ez'ekizikiza, kubanga ziriba nnyingi. Byonna ebijja butaliimu. Sanyukiranga obuvubuka bwo gw'omulenzi, omutima gwo gukusanyusenga mu nnaku ez'obuvubuka bwo. Otambulirenga mu makubo ag'omutima gwo ne mu kulaba kw'amaaso go, naye tegeera nga Katonda alikusalira omusango gw'ebyo byonna. Kale jjangawo obuyinike ku mutima gwo, ojjengawo bubi ku mubiri gwo, kubanga obuto n'obuvubuka butaliimu.